Simina abakulu Dr. Hilary Wali Musoke na Honorable Aloysius Mukasa na Honorable Engineer Mnaffe bali mwezo ne Mnaffe Mesinyoli bakwita kati ali mu by'ekikatuliki gweno tamula mwaguzi bamali ya kutekeke ekikatuliki Mesinyoli yani bampita mu Kristo lutamaguzi kamalo ko bazabana abakulu aba mina numbers I Dubai kwali Kawoya Hussein na Jana Nkumbi mukuru Kim wa boda boda ali wali Kampala kansala Moses kwali ekawumu mukuru wa mama namwe Namaliga Santiago Banabu mama Kulise Bombo Katongole Habati Namubili Proskovia ali Saudi Arabia Charles Musoke Owomugo ali wali Nansana Munafe Moses atuwozemu baka mwe bali nyobaka bucha jabu nyama yatu we marobo ogera ko ne muyiwa buyi katibu nemesate engeri genda ba ngendo okusa computer nga mwe namuyiwa nyeno mu ojambu sangamiwa mola bikanti katimbali tuzeyo Parliament ya Uganda enakoze yewunyisiza nyonga abantu bachadde ku parliament ne berabira amateeko baba nebwa tebamanyi mateeka bagami parliament lwaki egana okulayiza omwami oyawangula akaluna kuna kunyi ya doubling be yawangula naye nikakatana layira tana gazeti beteeka ligamba ennaku 7 right now tuli tugenze lunaku lwa 9 lwa 10 tana layira speaker yavuddeko n'abuuza bakulu bamuga tukyayina bye tutamalu kusolvinga byonna byabufuzi waliwo kobani kyekigenda maaso na lutamaguzi goli mu parliament waliwo kobani lili awitagala omwami analukola sebo nkweyanziza ne mu second sebo nenzikiriza ne baza abatuliriza omuli mwami muwanguze gomotoka mukuru Badiru chairman wavubuka mu kisango naye wangambye nti namwe waya zamwe z'amasanyalaze bazipyeko waggulu kansala Baludevo ekapeeka Freedom Board mukulu Katula mwe kawomya musomesa Kigundo emifunye bale tuliza musomesa Kaluya mu Maniserozi College ekawuko mijinje mukulu Seruwaje Koko Gwanga kansala Adamu emijinje mukulu Kigundo Bendegere Kawoya sebo bale tuliriza ne mukulu Vincent Serugo n'abalala mwe nambala bamuli bangi kakati tulina obuzibu bwe tulina nti tuli mu crisis eyaki era ebiro bye tuli mu si bya bulijjo olaba omuntu nga behaving normally mu budde buno omanyi oyo si mu Uganda musama wayazeeko buziwa tulina ku behaving abnormally ebiro bino bwoba behaving normally you are abnormal you are supposed to behave abnormally yes era ensonga lwaki olaba kati ne bannaddiini bakambwe mukko waliwo nalabyekaawo ku mukutu awo ngaleete kuba kati ensi yakyuse gwo kimanyi twalina bannaddiini luli abayogeranga ku bisiyaga mbu NUP bali ebisiyaga nowe bakizuula nti government ebadde ezijjangayo ne babulira tokyabawuliza government ebadde ina sente ezejjayo ez'ebisiyaga okubitumbula sente ezo alubaga nga ne bannamawulire bamuka Kyagulanyi ku NUP bali ebisiyaga ne kati Trump bwe yakireeta nti abakulu ba government ya Uganda badde bajjangayo sente z'ebisiyaga nga bazitambuza mu masomero naki bannaddiini abakubanga kerere tokyabawulirako ku bisiyaga sente ezaali zivaayo sente zibeera ku budget ne bannabyabufuzi kanko information sente zijja ku bisiyaga zibadde zijja okuyamba kwabo abakosebwa tegolira bazoni era nga baziteeka ku budget bali ababiri eri e Bulaaya bamanyibwa nti bannayuganda mbeera bayinza okukosebwa ne bazireeterako zibadde obukadde buno bwa $. Government alizogeddeko ebadde tezogerako tezogerangako tuli kulikeza abo abakoseddwa ebadde tekyogera gwe munnaddiini abadde ng'ayogera wali omumwa gwazibye babizudde buzundi namwe munnabyafuzi kakati eggwanga lino bwo behaving normally mu biro bye tulimu ogenda okuzuukuka enkeera nga twakulesedda era bw'ogendako mu kyalo fe abatera okugendako mu kyalo bw'ogendako mu kyalo wiiki namba okudda e Kampala nga kati sooka omale kumala lunaku lulamba okuddamu okuseeti osigaze eddakiika ntono kubanga njagala mwenna mumpe ku vazoni y'ensonga eno ya Nalukoola kakati Nalukoola ekisooka tokinenyeza parliament. The regime is panicking itself. Ate panike kuna Nalukoola omuba ina lutamaguzi waayo ina Honorable Mwezo Aloysius Mukasa bawanda muliro ete Nalukoola omuba lwaki yagamba nti bamubba akalulu mu 1998 nga Tracy yali yawangula lwaki yagenda mu nsiko
neti yagamba ekyamutwala mu nsiko nja kuwanyo information Museveni agamba nti bwe babba akalulu tigagandi nga banzibye bwe babba akalulu singa bwe banziba vazo niyo mugimanyi yagamba bwe bakabba general ani ategese kana akalulu NRM government kakati ne bamulimba bakisanja n'abalala mbukulije sitabe NRM bali emitwala abiri naye NRM bokisi ng'alina mu kanaana ng'ate n'akanaana kigambibwa obululu kasanvu babbye bubbe omwami oli wamulabe yalinga wansi w'enteba w'emmeeza anti bwe baateeka waawo kakati ne tumugamba effujjo lye mwakozesanga mukulu Museveni bamulimba mbusimanyi mbweno Kawempe kuwagira ne basomba abantu ne baleeta abajjati ne baleeta emotoka by'amaje twali twamubuulira openire nti tosobola kuwangula kalulu ke Kawempe kubanga ekisooka wano ffe twakusiibudde dda kalulu ke Kawempe si Kampala mu Uganda yonna twamusiibula dda era lwaki kakati bakyaganye n'ono mulayira kano kabonero akalaga ennimi engazi anyagana okulayiza Nalukoola kakati si ffe parliament ekisooka ffe parliament ne bobo badde ebisanja 10 tebasobola kulayiza nga tebakugazeetinze basooka ku gazeti nga wakakiiko k'ebyokulonda bamubuuza nti lwaki ono tomuteeka mu gazeti yagamba mbutalinawo ssente nga bamubuuza nti lwaki wategeka by election waliwo ng'ate NRM bwawangula enkeera mufubuka emisinere mu gazeti nga ne mute nagenda nalayira ne kakati ebyo byonna bidda wa mwami Museveni ekisooka de ya panicking ekyokubite bamanyi kye bazaako walimba abantu nti gwangula okulonda ebbaluwa President Museveni gyawandiika ekosa Nalukoola ebbaluwa ya kwekangabiriza ekosa Nalukoola mukosa muki Museveni alonda e Kawempe talonda kati lwaki afaayo nnyo tumugambye nti ab'e Kawempe basazeewo ne balonda MP waabwe ye Nalukoola ono omukyala gw'obateekako sibe bano omukyala oyo asiba kuba namulabe ku TV ng'akangaza namulabye ng'akangaza mbu baamubba akalulu ngamba nti okubadde sebo ebyobufuzi abantu babikyane ne bayiwa ebokisi gyalinamu obungi yagitegedde atya nti yabadde agisinzaamu bwe baalabanga nga bususse boli nga bakyangalana babulaba batya be basiba abasirikale obukookolo okujjaawo ne bino ebimotoka ebirwana entalo obutalayire bwa Nalukoola buli mu kaluka kikabya kulonda kakati akakiiko k'ebyokulonda kali wamu ne State House State House emugamba tomuteekayo naye ngate ebyo byonna mumala biseera kubanga ensi bwekusiibula oba olina okugenda ensi ya bwetu bwe yakola gundi ono Gaddafi ensi emusiibula nti genda natandika ng'okugira ekitongole kya NATO nga kikulembera Bufalansa kyekyakuba Kadoma Gaddafi sebo ab'e Libya bamugamba ojja kugenda ne batabani ba Gaddafi omanyi kati gye bali abamu bamucumuludi gyali alya butaala omanyi gye bali abamu baafera basobola okuvaayo gwe wali osinze ennyonyi Gaddafi ze yali alina gwe wali omusinza owakakiiko k'okulonda ye agamba nti aba NUP bwe baba baagala okulayiza Nalukoola muba contributing essente mubajje mboba bo bamulayize ku kitebe kyabwawo effujjo eri ate kino kye twagala okubagamba effujjo lino lye mukola ekisinga kutwewunyisa mwe mulowooza mboba okuba muguza amayumba e Bulaaya you are very safe wano kye mwali badde mukola kaabe mwami Museveni kuba tubadde nga tumubuulira nti lino eggwanga terifuukangako kampuniyo n'abantu baaboolubatu okuba nti bannansi bwe muteekawo okulonda gw'okimanyi tukyalina abantu bangi be bawamba mu kalulu ka Nalukoola bakyali abasibe bakyaliyo bangi n'oteekawo okulonda ffe tukimanyi nti okuva olubereberye mu mwaka gwa 1980 lwakuba nti ffe ng'abaveeruweero obo tetumwetondera yadde yafa lwaki mumwetondera tumwetondera nti abasajja bano bajja n'obukolomooni bungi mwamuganda omulambo gwe oguyisa eruweero ate kati mwetonda siffe gwesobola okutulaga bakajajjatta abali mu gavumenti eno ng'ate nabo bakaaba be bagaana omulambo gw'obote kubanga ffe lwaki obote tumwetondera mu budde buno ebitukolebwako ku basajja bano nga tubawadde ekyaganya effujjo erikolebwa ku bannansi okubanga babasiba gwe baagala gwe batuga
gwe baagala gwe balowooze Santino nti beggwanga tamaguzi onalebo mukasa Santino nti lwaki sembera wali akazindalo okumulenya mu budde obulane kakati bino bikyasobola okubaawo webale nnyo onalutamaguzi onalebo Aloysius Mukasa Lubaga atekeyo eryetya munaffe ku kulayizibwa ogaali okulayizibwa ko onalebo nalukola tetunalaba nteekateeka zonna byabufuzi oba waliwo technical error egenda masana akakyuka ebyekonda kagamba nti tekanafuna gazeti tekanafuna biwandiiko byonna kumalayo kuleeta muntu mulamba okusookera ddala professor tosobola kugamba nti wategeka akalulu n'osobola okusaba backup ey'abamagye n'osaba backup ey'aba SFC n'osaba n'abeeruDU nabano ba informers ababeera mu leya naye nga bakifeesi ng'obatadde muli okutulugunya abantu ne babeera nga abo nammo ba facilitatinze mamba zaaliwo ezinywa amazzi zinywa amafuta era nga sente zakozesebwa mu kubeera nti baziwa mu kalulu ako gezaako kukola ki okukyankanya nga baagala buwanguzi naye obuwanguzi bwe baagaana ne bagamba akabagezeeko bakendeeza eki ku buswavu babbe obululu bagambe nti wabaddewo okuvuganya kwabadde kwa mu bulago era nti Nalukoola yayise ku lugwanyu kyekifaananyi kye baali baagala okulyetengawo naye tubadde mu by-elections nyingi era nga Honorable Lutamaguzi bwagambye tuba era owulidde ezaali ene mu region ekisolo waliwo mu kalulu ka Nyakato akaaliyo by-election twaliyo mu 2021 no by-elections nyingi omuntu alondebwa olwaleero enkera nakola ki nayingira mu parliament n'abeerawo so kitwawunyisa naye nga jjukira nti constitution ya Uganda of course ekirambika 1995 negamba nti wabeerawo okubeera nti omuntu walibanga alondeddwa of course gazation n'okubeera nti omuntu abeera declared mu parliament kati singa tuli naye eyo concern yaffe eri mu kulwiswawo omuntu oyo tetumanyi kigendererwa kyabwe bakiri ki naye nga kyandibadde nti eddembe ly'obuntu dandibadde nga liteekebwa mu nkola yadde nga tubamanyi ebbaluwa President Museveni gyawandiika ekosa erina kinene nnyo ky'influencing kubanga eraga nti waliwo okubba akalulu okwagera maaso kwali ekkobaani era yeekuba mutima n'agamba naye bano abasirikale abaakubanga abantu kigendwa kyali kyammwe ab'NUP mwe mwali mubateekamu opika ba abantu akalulu ne kadda ku sayidi yammwe Professor kyenyinza okugamba kiri ekintu kimu General Museveni yandisaanye akimanye nti amakomera gaasibamu bannayuganda gayasibiramu abantu abakyali mu ddala bakwatibwa mu kalulu ka Kawempe North gasaanye gamujjukize nti omuntu buli asibibwa eyo amanya ekirungi ekiri mu ddembe ly'okwetaaya ly'okubeera nti yeesalewo gy'alina okulaga era waliwo ne president omu wa ensi emu gwe bakutte ne bamutwala mu Hague abadde mukulembeze wa ggwanga president wa Asia eyo kati bino General Museveni byali mukula mu Uganda bisanye biyingire mu bwongo bwe nti naye asobola okufuuka president oyo gwe bakutte ne batwala e Hague naye nga abadde atambuliranga mu convoy ng'akuumibwa ejje ly'eggwanga ng'era astopinga jamu n'abala nti abantu abaleka ne ambulances ne babeera nti oliyanga kati akolima si mu kyekyo ate n'ekirala jjukira nti agenda akula mu myaka akoze era yakyogera ekkola yajja n'agamba nti naatera okuwummula nengwe ku mutonzi wange yakyogera lunye akaddi asanya akimanye nti n'amalwaliro gennyini ganene omuli abaana beyakubye emiggo abali mu kupooca mu kujjanjabibwa nabo beyamenya abagulire nga tawa guna high tower nti omuntu bwe twagenda mu ddwaliro kimujjukiza nti obulamu kyaki kya muwendo nnyo naye kennyini essaawa yonna abaana beyakubye mu kalulu ako kati kaali ate mu kubeera nti kibabadde balwanirira akirinnyako eggere n'okulemesa eddoboozi lyabwe lwaki okuva kwa president wa Museveni temubiisanya ne mu kalulu mubiisanya ne mu myaka mpuliraga emyaka gigwako ajja kgenda mubiisanya ne mu kalulu abakubagendamu ng'era bw'okimanyi era nga era Honorable Lutamaguzi akugambye nti oli ekyamutwala mu nsiko mu mwaka gwa 1986 gwali gwakubeera nti kakwatiddwamu akati naye nyina akisuubire nti kyeyakola tusobola okikola mu ngeri muwendera mwaka abekawempe nga ndabira mwasooka ne mutulaga ejjaawo tukyali mu kaseera ne mutulaga ejje ne likumba abasajja bajja nga tuyungudde nga gavumenti ne mukaaba yurigo nti batutta ate mwejje eddendeke Professor naye mugenda okujjayo amaanyi njagala kino ekintu kikutegeeza singa bajjayo amaanyi mu kaseera kanene tukyasobola okukuba ku bantu tibanaatulimba nammwe era nga mu kaseera kamu tukyasobola okugamba abantu bannaye temukoleza fujjo naye nga tewaliwo akaseera kagenda okukyuka nga ne wabeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga takyasobola kutangira muntu yenna nga bamujeemedde akaseera kajja kutuukaako bamusazeeko nakasero bamusazeeko wakiseka bamusazeeko buli wantu wonna nga basazeeko nga bwolaba ekyali e Sudan sinawono nkisobolwa ate nsaba mujjukize oyo Kanywa Musaayi
nti ezo limbo zakozeewo ez'Abannayuganda bazatugumbula agamalalo golaba abali eruweero ne Nakaseke waliyo obuwangwa buli ku ttaka ne mu nsuku ng'oba olima ewa Honorable Lutamaguzi n'amaloboozi ago gatuyita buli ssaawa ennaku ezo minisita wa tourism state minister nga mpandiikira ebbala Honorable Lutamaguzi tukuyita tugenda kutongeza ebijjukiro by'obuwanga n'amalaalo ebiri e Nakaseke nemugamba zitagafulayi waffe mutongoza buwanga ng'ewammwe mutongoza makolero nanguude waffe mujje kutongoza bijjukizo bya buwanga era saagenda ate era General Museveni ne mutabani we njagala bategeere nti ezo si mitroba limbo ze bakurietinzeewo n'amalaalo agabeera nti buli ssaawa gaseeseetuka n'obuwanga obuli wa Honorable Lutamaguzi. By the way newaffe ennyanja ya Kabaka eyo ebwagwangamu basuulanga batanga abantu basuulangamu ne basiba obundo ne basibako amayinja gadikuwa ne basuulamu omwo mu Kampala tebaali mu myaka bajjukizibwe kinana gavumenti y'Obote yaliwo abayeekera baali Luweero bali mu Triangle tebaali mu Kampala district ono gundi ono Kyaligonza yali Kampala yayekeranga wa Kyaligonza genda omubuuze Kakoza Mutale n'ekibinja kyenkyera biddo bakiyitanga yayekeranga wa kati n'obubinja binja bwabwe Kampala mwalimu baffeddemu waliwo ne Kakoza Mutale yalina ekibinja ono gwenjogedde kaani ono Masadakati Kyaligonza yalinga operatingira wona naye waffe Museveni gye yali yewasinga okuba obuwanga tumubuuza bali banno baali bayeekera naye gwe lwaki ene waffe gye wali yeri obuwanga bw'abafu bulungi nnyo walwera n'olunaku lw'ameefuga Honorable Alan Mayanja yali agenda kwagala kulukusiza Luweero ye wali ekkuŋŋaaniro ly'obuwanga obwo naye bwe yalangirira nti enkeera bagenda kulukusiza omwo ne Honorable waliwo omukyala district member of parliament oweeyo enkeera bayungula amagye ne military ne babiteekayo naye nga ate obuwanga bwe batangira bakaba parliament ogenda okujjukiza bannayuganda nti bano erino eggwanga bayiwa batta abantu millions abantu emitwalo nga 5 basanye bakijjuke ne baggalawo ne babeera nti bakuba bakaba parliament emiggo mwebale nnyo Honorable Mukasa katugende Dr. Irale obawulira abakulu era nze mbadde njagala kano kasembe njagala kusooka kwetondera batuwuliriza ndiki batuwuliriza mbetondera kubanga emboozi eyo omuntu amanye eggwanga gye lyava omuntu alaba ekiri e Congo omuntu alaba ekiri e Libya gye tuwaana ekiri e Egypt ekiri e Palestine ekiri e Syria ng'ensi zifa abantu bagwa mirambo ku makubo omuntu twandibadde bwe wadde twagala nnyo ebyobufuzi twandibadde tetusindika maloboozi agateeka mu public embeera ereeta obukyayi entalo kubanga si ennungi wakati mu lutalo tomanya oba ani anaafa ani anaawona nti n'olwekyo eggwanga lino tusooke twebuuze kiki ekitwogeza bwetyo omulio guno gutugoye omulio guli mu studio Lutamaguzi ayogera ne mugana ngaloozi yasi kiki kiba wanzo omulio era kiki kubanga abantu bangi bempitako yonna gye tuyita abakola bakola beeyagala abacyakala security ekwata ngo ina kyokoze weri kwegamba lwaki emotions zibeera waggulu bweziti ate why we generalizing for the entire country nti tukirize bwe tuba objective nti waliwo group gye tuyita ey'ebyobufuzi nti bw'oba bala muganda wange mu ggwanga lino tebawera na 1,000 ku miliyoni 46 yes ez'abantu egroup y'ebyobufuzi abo ab'ebyobufuzi abategeerera eggwanga lino abasalirawo eggwanga sibawera na 1,000 naye ate ekizibu ekiriwo nti baagala eggwanga lyonna ligoberere bo lifaanana ebbaba ly abatawera na 1,000 ekyokubiri abantu abasinga bakola byabwe era bakola ssente zaabwe tebeetagana kwenyiga mu byabufuzi abagagga be tulina mu ggwanga abafiirwa ebizimbe singa enjogera eno egenda bubi abavuka ne bagikwata bubi abalina ebizimbe byabwe abakaba n'amaziga balina byabufuzi tebalina bizimbe tebalina zi factory ekyokubiri oba ekirala ekyokusatu mbagamba ebigambo bino nze mbiyogera wonna Uganda enegenda kufaananako ng'ensi nga Haiti nga Mexico
nga singa tetuvaayo okuvumira bubinja butandise kukolwawo obubinja obulinga bumirisha ntibajukiza nti bwe nali nkyakola ne mukama wange Jeno Tinyefunza yayogera ku bubinja obwo bumirisha kati tuwulira eggaali nga bwolaba Allen Skin ayina ono ayina at one time professor zabayimbi siza bya bufuzi nenziro mwezi line ekawempe nazirabye nze zalibwa kawempe sebo nasomera mwala wali ebwayise nenvawo nenzire kitande ne president wabano Bobby Wine is my good friend mwasoma mwenna yes and is one of my best friends by the way okay so naimba gamba ki nti egaali bwe zijja kutuuka ngo Honorable Roses bwagambye zibalemerere ezizo ganda my brother Kyagulanyi tasa kamandi mu wansi nenga ano tuzikola bana bakola emibiri bakola ebifuba bakola nako naye nga my friend tujja kutukanga kati omanye kyajjokola omuzungu ajja kujja oba omuntu yenna omulabe ayingire mu gaali ezo ekiraddirira eggwanga lino lijja kuyulika ebikoleddwa byonna bife naawe tomanyi oba onoowona wadde abamu bagamba balina ebweru n'abatayina tusobola okulaba emirambo ku street kati eggwanga terifugibwa nga bwe tufuga amaka gaffe nti security nvumirira ebirumire ebyabadde for example ekawempe yes naye bwe kyenalabye ng'ensi n'ensi eyiika mu kawempe omwaffe nga batuwambye security yabadde ina okusensinga danger gavumenti ani abadde abawambye abantu buli eyazenga oba MP aze kuwagira muwagizi we abavudde Masaka ne bajja ne gaali ezaabo abavudde Mukono ne gaali ezaabo buli muntu abadde ne gaali mumanje mujja Kawempe tetuzanya Kawempe ye watandikire gaali zikabaka Kawempe wali babondya banga fe tulina Kimumbasa tulina Katanga tulina Kalebe tulina kwegamba buli gaali gyomanyi buli wakabigwa omanyi abada tengola ne kamiliyoni ava Kawempe enewe Kawempe egamba fe tutuzanya era chovola twesalako ko ne tufuka Kawempe Republic mwakikola ko kawo ne tufuna abapuwa ne president yarayira ne tufuna abapuwa youth ne tufuna Muslim Brotherhood ne baliyo na Kawempe buli womanyo wakabi kati bwe wajja n'oleta amaje n'amaje ne ga sinkana omusayi gwabadde gujja kuyiika ate kyadde kikyamu even ne NRM okuleeta abantu batwalabye abalala bakoze eki abanga babasomba okujja mugwe okundira okunoonya akalulu yes abazi banoonya akalulu kyalese tensions nyingi nga muntu ali ku Kawempe payment was very good naye ebyavuddemu atawo nembuuza banji abalonze ne batambula nga tebakwatiddwako twebuuza as a professor as a researcher abakwatiddwako babadde why is it like that nti tuleme kutunula end results tunule original cause boba mu kisawo ng'ojjanjaba obulwadde gwe n'oleeta buleesi ddagala nti nkuwadde chloroquine olina okunoonya olubuto kiretedde olubuto ono era lukuluma oba omutwe bajjaga so tukujjeko tests lwaki omutwe gukuluma kitegeeza eri root cause ebayo root cause eyalese security okureactinga mu mbeera eyo however I condemn the impunity eba yayise weberanga ya muntu naye teri government evaayo kugamba nti katika babantu emigo bakube bukole bwenti so tulina okubeera analytical ng'abantu abayigirize ne tuwa guidance strategic guidance yeggwanga naye ekizibu ekiriwo ekino let us respect President Museveni yaleta ebina by'obufuzi era yalwanira democracy ebyo byobufuzi byatanka kumera kimulya actually tekirana kye kimulya nga MP agenze mu parliament nalayira nabyo tamaguzi bwabera mu parliament President Museveni asigala atambuze gwanga honorable bali omwezi bwagenda mu parliament lisiganga lisigala litambula yes n'olwekyo n'oyo bwagenda n'abalala it is okay twali mutawaana kubanga aina over 400 abali mu parliament tu enamba ajiweza kugamba kyensaba obuyinza buno abantu bwe batuwa oba bwe batuwa Katonda bwe yatuwa okubanga nga tuli bakulembeze tubukozese objectively nga tulabe ebyo ebibi then n'ebirungi tubipromoting kakati kikyeŋŋamba ba MP bange eyo parliament esobola okubeera ekisaawe ekimalawo buli kimu kitya mwe mukolwa amateeka bebigaba ssente bebakola buli kimu kino ekyogamba discipline yakutandikira eyo political discipline yes naye tufunye abakulembeze betwalise ba leaders abafuuse ba miss leaders nze honorable saga tudemu kwogera ku buwanga saga kulamenti abantu tujja kulema abantu batuleme tu controllinga bannange ka Uganda kaffe kanyuma
mutambudde amawanga ensi zonna zeegomba Uganda mbadde mu Afrika yonna ono ntambula naye lutamaguzi wangi n'olaba nga n'ogamba nze nyiza okujja eno kaba Amerika nze mmaleyo omwezi nga njagalayo ki naye abannaffe abatannaba kutambula yalooza Uganda eri bubi n'olwekyo there is life after President Museveni. Let us build Uganda for our children, grandchildren. Naye nga tuli objective, tetukuma mbantu muliro, tetukuma mbantu bukyayi, wabula ffenna tekeke tafali ku ggwanga Uganda. Webali nnyo. Kangende wa engineer yinja kunkyusa vazoni y'ekibuzo. President Museveni abaana abakulu ba NRM befunyiridde okuzza ekitundu kyabwe ekya Central mwogenda okubeera Lord Mayor. Nga bagala kizaayo mu NRM ate gwe n'osobolayo oyagala kujja ate kubeera Lord Mayor kakati ojja kubawulira bafungiza entongo batandise okutula ne bagala nti tuzeeyo ekitundu kyugula kyaliko ekyabwe kyajjukira Captain Francis Babu okyajjukira Jaberi Bidandi Sali okyajjukira Luhindi okyajjukira mu Kampala mwalingamu Erubaga waliyo Sematimba okyajjukira kakati ebyo byonna bagamba nti enough is enough gwe wojjidde enteekateeka kizoyina sebo neyanzege bali mwezi Ronald Nsubuga ndi musajja ayina experience mu local governance owaddemu ebbanga watandika ku LC 1 eyabavubuka mu 1993 waliko kyenda mwena nefuka chairman w'ekyalo nga ndemyaka 19 kyenda mu 8 mwalimu abakadde mu kyalo ekyo mwalimu bangi nga basinga bali lecturers ngago chairman wabwe ze chairman wecha nja kwebera ku ndagaano ze wasankeze ebibanje emyaka nja kujja nonyerezera mu kyenda mwe munana nembera chairman vice chairman Erositu mu 2022 vice chairman Erositu kyali kyangu kubanga twali tukulondera mu kola Erositu agirondera nga mu kola am kiseera ekyo sijuka no yali yakola Erositu abava ngo kuwanu balonda ngero situ abava nga kuwanu nga balonda Erositu twakulonda nga kukola kyaba nga kyabo navanga kuwanu nojja kutu ne tukulonda ng'ebyo birana bikulembera mu 2022 nafuna akabenje yes akava ku Kinya nga nveruweru walutamaguzeero okola je nali nkola nga town engineer bantu kerugogao omwala yali avuga emmotoka n'adojinga ekinya n'abana kusuka mu waggulu wansi okugulu kwali kuvuddeko kakati namala w'essaawa 2 nga siyambiddwa badde nti eddwaliro ly'enaggulu lyali awo kumpi teryalina ambulance nga bakunoneyo bakutwale bakujjanye omusajja yanyamba nendwadana ekirwadde bakita gas gangrene ogulu kwange baali bakutemedde kwali kukutukidde wansi naye balijjako ennyama nga ntunula naye nga njagala okujukiza emmotoka yankuba nakasuka okukka wansi nagezako okudduka egumba neringira mutaka kwa paini eyo tiwe nabeera mu ddwaliro nebuuza ani avunaanyizibwa mu kiseera ekyo wafiira n'omusajja bamuyitanga Reina Kafiire bawe yali wa DP mukyala yali wa DP Reina Kafiire otegera bawe yali muzungu Land Rover yafunye accident lwakinya nebuuza ani avunaanyizibwa nemagamba nabyabufuzi nenga njenda kuyingira ebyobufuzi era kyenjo okusobola bakugamba nti banefuzi bafuna ku biro byo ndokakanye yes awono njagala kutegeeza abatuliriza nti politics are influencing buli kimu yes dokayira laga muri 10 nemwe agatuloze mu kanti mwe musalya w'eggwanga lyo atogedde naye nga abasinga okuba abakyama ati bali kusaidie eza ko batereza nemwe muwanda omuliro mwe mugamba amakomera gonna mugazimbye abanyigiriza ebinnya bye mulabika namwe mubiyita abana abanyigiriza rule of law tekyaliwo yes gamba n'oguyekola n'olwensonga eyo njagala okutegeeza n'okutegeeza abatuuliza n'ensalawo okujja ku byobufuzi era kwe kufuuka chairman kwe kufuuka kansala mu Lukiiko Ssebaana yes awo natandika yali ali ku yali looya yali nabakujja yali akawangula omusango wa DP awo ontegera mu nyinyo kweganze natuukayo dda era nenkola wa kansala kwe Rusifai yes Ssebaana kisonga yelodi zena tekisawo commission of inquiry ku by'ettaka nga babba ettaka balitunda ettaka limwatunanga siringi ebibiri dwamasingi 10 ettaka libatunda mwalitundanga layisi nga waliguza ba NRM opposition ngakuza wa NRM ninga te DP yali opposition ngakuza wa NRM nenga eno yalina kyafunye zena tekisawo commission of inquiry netasis kabwejire malo giteekawo ate naye mwenyini simanyi kiki ekyamukwata nero okukola nti bagenza omusinkana eyo Professor Tasis Kabwejire
era ogenda okukomonga ayogera ludicha ntegera bulungi nnyo ngayogera ludicha yali akulira enkwayali yali agikulira ogenda nga n'obuuza omusajja gwe bayita ani yaliko gundi PS wa local government mwami Sekono engineer yalinga engineer gwe natuukira nga abasajja babbye ettaka ly'ekibuga liggwawo kwe kuŋŋamba ŋŋambe tasis natuuka ku commission of inquiry naye nayo teyavaamu mulamwa then nenfuuka meeya wannakawa we nabeerera meeya amawanga gannoona nga meeya asinza okukola mu nsi yonna oba ku bino bya social media america yantwalako mu america nsinza okupafominga eggwanga lya Turkey ne linnondako ng'omukulembeze asinga okwagala ensi abo nabateekako ne condition nga bangala okuntwala nanga sigenda nzikanya na mukyala wange namuteekako nasigenda nzikanya na munamawulire naye ne bamuteekako wali tomumanyi ninga wundi wabidde bbanga gatolwampita tofa singa si covid singa wagenda dda obukulembeze nalina obukulembeze obulungi kyobola nti nabo bakuppa polisi zange Dr. Hilal Agai yakola benchmarking nakola nako yes n'olwensonga nenfuuka member wa parliament kuba member wa parliament kubanga amazima tuli bangi mu parliament tutabaguza jja kunyumiza ayinza okunoonya omukisa okwogera mu wiiki mwezi mulamba n'atafuna kyekyo kujjayo nkolayo ki nga kasasira ta abantu nkolayo ki ng'enguudo zitta abantu okugulu omulimu gwokola otamaguza asobola okukola nayisa senene zijjewo nze nenkola era kyovola nti y'omu ku ba campaigning managers bange nze nkuweereze nakaseka agenda kuyamba nkubuulira osaga n'okusaaga ono mu kibuga asoba mu kibuga alinamu amayumba 2 weesugudde n'abantu muganda wange nti tujja kukola n'olwensonga eyo nzijja ng'omukulembeze engineer nti ekibuga kyetaaga engineer yes ekibuga ebyetaagisibwa byonna biri engineering related naye wojja mu political position gy'oleetamu nga teyinawo maanyi okusinda ku byetulaba leero ng'amaanyi matono we nali meeya nga sirina na budget nasobola okukola ebyenjawulo ebyanondesa ng'omukulembeze asinze ono bakoppa polisi zange kati kwe bayimiridde ontegera bulungi president luddawa njagala okubuulira nasobola okuwa abaana wakazi pass ng'omwana alina experience tujja ne tumwasesingira wakolera yendeta university ku bitundu nsaba kutereeza era njagala okutegeeza abaana bangi alina kyagala okutegeeza njagala ntereezeemu nakuwadde nti ekisooka Minister of Education yali yatandika dda skilling eno initiative president yagyetandikiranga ye ng'alabye ng'abaana abalekwe bali abatagendako mu ssomero abaana abageto nga Minister of Education tebatekinga on n'asalawo already agiteke mu state house yana ekola bulungi naye ate nga tekigaana muntu mulala yenna era yaliwo omwaka ogwo kuba naye yaskiringa n'olwekyo kirungi nnyo ate ya benchmarking nagikola ewe n'ewalala tulaba yali ekozeeko n'olwekyo president teyakoppa ye wabula mwalina ekirozo yagenda okujja kutandika honorable mwezo nga president yakitandika. It was a good coincidence. Benchmarking ekindeeta kwe kusobola kusigala mu parliament lula maguzi gyali ne wojgira abeena mbali mu strategizinga kulaba nga beddiza wojja ekyo kyenzijja ekyo tekikanga baba tutte ate batutwalawo kandi gogenda kujja Elias ayina kubanga alwala naawe wena ne wabayise mu nkwawa Elias obajja batajja fenga nupu wa Elias wa FDC n'olwensonga nanupu tukyetaaga nina bano oyiwali ono wekuteko mutuufu naye ono wena kaseke muleke ono saba naye w'amaanyi mu kibuga ate tomuzanyisa oyo kati ono ajja kuntukira Lubaga oyo muntu omutuufu no yali Lubaga olabe kibaye ekyo olwensonga eyo twagala tuleeta obuweereza obugenda okubeera kubanga ne Lubaga North ne NUP ne Kawempe NUP kitegeeza NUP esobola okwansaale n'olwensonga njagala okutegeeza abatuuliriza nti tugenda kulaba nti tuwangula naye nzikiriza nzireko eri ku nsonga zaagundi electoral commission eweebwa obuyinza oconductinga free and fair elections eyo nno kiri mu electoral commission act
cap 140 era section 12 yeri awo returning officer mu Parliamentary Election Act returning officer kwa announcinga omwanguzi era wa dembe wabala abantu waliwo ebyabedde birumira mu police anye kuyimiriza amukko asobola n'ozikola kino kuyimiriza n'okugana kuzibala polling station ziri 15 zokka ezitabalibwa ate nga bava kuvuuya 15 zanga zizo banga zavaamu obulu obusuka mitwalo ebiri nga bizo kuwanguza babuvaawo wanga kubanga babuvaawo wanga 19 kinana mu butaano polling station 15 mwavaamu obulu emitwalo ebiri kati mbulya ziriwo zivuza kuwera mutwalo busobola kuwera yadde 15 okitegera kubanga mukyala gundi ze nali nkute DR forms era ze nachekenga nga bituli ebiri yafunanga 19 okujja ko yalondera wafuna 7 Clever's Cleverland kumpi ne kumuzigitwa roundabout nedda kusomero kumpi ne roundabout ya gundi ya one kusomero ya Sudio sebanda aho yalondera 7 buyafuna ne wala wonna yajja bamubira bubbizi tekigamba nti zino zisazibwemu kubanga nkyajjukiranga akoluka president kakolebwa onalebo Kyagulanyi basooka ne bagamba abakiko by'okulonda nti Kampala tusoose tumuteeke wa bbali tulangira wasigadde kuba Kampala abamu balonze leeti abamu bulala bwaje ne basooka Kampala ne bamuggyako oluvannyuma Kampala bamusaako nazino box zino polling station 8 oba 15 ziteekebwe kulaba ekigenda maaso section ya 50 mu Parliamentary Election Act ya 2005 ewa returning officer nti wabaawo akavuyo akabadde mu polling station mu gisazeemu yagireka wabbali naddala nga asusiza ebitundu 5 ku 10 empofiyo ginawe gyali era etteeka lyasoma n'ayitamu n'alyoka alangirira era mukimanyi bulungi nnyo nti omukyalo oyo Nambi yavaayo n'ayozayozaani munne yamuwozayoza nagati alukagize namugamba mpangudde njagala tukolagane nja kuyamba n'okuyamba we neetaagisiza okay era njagala okwebaza taata we taata we oyo mukyala nti Alhaji Moses Kigongo temwongera kukola fujjo leke kalula kali mu ggwanga lyonna nga kali kamu bwe kati nti twalina by election mu Kawempe North waka ne baleeta machinery yonna yaggwanga yaggwayo poliisi yonna nejja ba returning officer ba district be bali ba supervisor ku polling station yes bajjayo the best bonna bagwayo kakati gwe toyinza kweralikira kaluka kagenda kujja webanga eggwanga lyonna lyaggwayo akalonde kalima wano eggwanga lyonna buli muntu ajja kwasaasanya ali eri tunasobola okubeera n'akalulu akalimu obwesimbu tunakasobola gwe teweralikirirawo webanga ba RDCs bonna njagala okujjayo no RDC gwe bayita chimbugwe no edinya ngenda dijukira eyavaayo nakanga buli omu nakwata ne commissioner namukwata amatayino mugava wano Kambugu bamita Kambugu RDC yaliwo Masaka owo Masaka ngati yaliyo ne Kawempe wali polling station etali ko RDC yaliwo webale nnyo oyo bali mwezo tulina obweralikirivu mu amaanyi ekiyinza okujja maaso singa ddala tuba tetukutte ensonga eno nabwengendeza ogenda mu kooti is not a solution tubuzayo emyezi 6 tujukka tutandika campaign baddemu bajjira n'enkuba mpya naye kino bakireke bagazetinga omusajja jukira nti nange lwedume abantu bamugazetinge yalwawo zena kuba amazzi commission nga nsaba Elias Lukwago abere gazetted nga nsaba nange mbere gazetted kuba meya bali bagani era nga bali usanga balina kebalwawako kali kakola muwonge era tuto omusango mu kooti omugenzi n'agamba nti authority nga KCCA tena kubeera mukulembeze mulonde era nga basinda kuteeka eryayo nti waliwo authority n'emu mu ggwanga lyonna erina electrical leader ate exactly kyali aleesi era nga bagala kusooka okuyisa omusango ogwo nga tebatugasetinze kubanga basobola kugenda mu kooti webale nnyo oyo era bampa ogenda mu kooti nina kubeera nga maze kubeera gazeti njagala okwebaza honorable Sebamala kati oba tumuyita wa DP senkagale kati ayetuuza akwali nyawuliriza baga nti abawuliriza nnyo ne honorable Kirabo Oluweero honorable Kirabo Oluweero saidi ki
oba agenda kujebuzi wabavubuka muhirale Dr. Sebamala we bali kuwuliriza DP akutteyo n'oyo wa DP Sebamala bali bamulungi akutte kuki bali cha president kikyakutte kya DP kyama wa mututte gwe mu DP wetogibwako hadisi ya DP onabutamaguzi nawe togibwako hadisi ya DP tuyinza gamba nti bamututte mumulonda aba DP nawe kyolaba kale tusigaze eddakiika 5 onabutamaguzi nkuwaddeko eddakiika nze njagala sebo okwebaza abadde batuliza mukulu wasso ekitekkanya muganda wenkanga veru kya mukulu kalise koko gwanga mwami Godfrey Owola ekikuba mpanga baletuliza muwanga Godie Buteera mukulu Kawoye Bukatira kyamaani Kibirigo wese muto mukulu Masantiri we baletuliza mwami Kabuge Buyungwe mwami Friday Kankwale we baletuliza mukulu Semakulu w'emikolo Kyalugondo we baletuliza kyamaani Bidaba Kasambya Lukese kyamaani Kabale Bukakala mukulu Musitu Eruuka n'abalala mwenna nsaasirako mwami Kaawona we bamusuuta olw'okufiirwako sengaawo sebo nkusaasiddeko nnyo kati nze kyensembyayo kino nkisaba mwami Museveni kikafuuwe NRM okuddamu okweddiza Buganda gwe mukuteesa wandiika ebyange kubanga kiki kye mukoledde Buganda abantu mubagobye ku mataka bonna baliyo babundabunda abanaku tebakyabeera na bibanja bya mubagobye ffe twali wano economically very strong, we had a very strong population economically ebyobugagga byonna mubitutte abantu baffe kati wajje ne maapu ya Buganda wajijjeko ku ya Uganda musimanyo otutasimanyi central bajijjeko ku Buganda musimanyo tuita central region olw'okuba mugabanye wano wonna mweddizzaawo n'obubinja bwammwe amabasi ge muyiwa ekiro n'eggulo kino twagala kukibalayirira ne bw'oba otadde wano faamu wano tewabeera wawo wate mutuula onabutamaguzi ng'Abaganda ne mukola central status ya Buganda nga bw'olaba nti mu America ekibuga ekikulu kiri mu California era kiri kati maye bakola status ne bateekamu Washington DC bakinengo temukifa special status anti-special status mulina okusooka okufuna abakulembeze ab'omulamwa ebo otunulira abasajja bano engeri gye bafuga mu Uganda bagifuganga private company yabwe limited abantu baffe bonna babaliisa akakanja abaana baffe abasinga okufiira mu nsi z'Abarabu bava wano mu Buganda bye twalina ebivaamu ssente byonna babyeddiza era wensaasira muganda wange Kisanja Hirale gwe mpulidde aleeta ebiteeso mbusimanyi twagala okulaba ebyobulimi bana abasajja tebajjangako kwagaliza muntu wa wano kasente mu nsawo kukomwagaliza kuba nako genda obuuza abasajja abaatundanga emwanyi bazigoti bazikofi bani wano abasajja abaatundanga emwanyi Mitiana baleetanga wano sente pitiba zigoti ono musajja wano waliwo omusajja w'e Masaka yali ow'amaanyi ennyabo abaleetanga akasente wano kakati bano abasajja bajja ne futwa balina obukyayi ne bwakutunulira yenyinyibwa kwenyinyibwa n'obujono nenyimbwako ki mu nsi yange mwe yansanga kakati bino bye batandise okuteekawo nti nga batulowoozesa nti simanyi mbubowe baba tebaliiwo Uganda ekoma mwami Museveni bwe yajja wano yasangayo Uganda era wasangawo Buganda zino zonna ensozi zendabye mwegabanya eza Buganda kubanga ekisooka dakika ng'eggwako mwami Museveni simulenyanga ye yekka wano alinawo beejenti be wano mu Buganda beejenti babamuyambeka bamukolera emirimu gy'okweddiza ensozi okulaba nti Omuganda afuuka emmomboze ewaabwe e Buganda omuntu n'ova eri mu nsiko mayiro 8 n'ojja onfuula emmomboze wano ewaffe mu Buganda batubadde tugamba na bano owuliza kyensembyayo tubadde tugamba na bano abakangaza ababayambako okutujjambu ku maapu abatufuula abajega wano Buganda teri yali agijooze n'awangula njagala kuwa ekisembayo banka enkulu eya Uganda eri wano mu Buganda parliament ya Uganda eri wano mu Buganda university enkulu eya Uganda eri wano mu Buganda ekitebe ky'abakatuliki ekikulu mu Uganda kiri wano ekitebe ky'abaprotestant mu Uganda ekitebe ky'abagundi abasodokisi kiri wano ekitebe ky'abalokole ekinene kiri wano ekisaawe ky'omupiira ekisinga kiri wano kiki ekitali wano n'olwekyo sebo kyagala kubagamba
ku Buganda zanyira ku Buganda ng'okimanyi ntozanyira ne ku balonde ba Katonda sebo campaign muri balonde ba Katonda ino Buganda omanyi ekigambo Buganda kikitegeeza Buganda mu kivunula buli muntu akivunula Buganda kitegeeza muganda wange tuli baganda ba Katonda obuze buli yali azanyidde ku Buganda gye bwe baba bakugoba ku ttaka Professor Ntwale Ntyaje kugamba abantu bafe okusala ku kibanja buba bubbi era teriteeka nalikaka muntu kwegula bw'ogula ettaka eririko abantu oba osikidde buvunaanyizibwa bwa kuwa busulu ate tokkirizibwa ggwe atunda ekyalo nga kiriko abantu nga tosoose kuleeta abantu bakituddeko bw'olina okusooka okwebuuzaako essimu yange eri 0757 nkaga mu mwenda na musanvu atano munya 0757694754 njagala kwetondera abantu bange nakaseke weekend paka ku lunaku lwe Monday mbadde busy nnyo nga tulina conference wangala nnyo aisa basajja baka wa Buganda Dr. Ira Isibula abantu mudakikemu ngoddamu no ebideki paddemu naye kati ogwe bayita munabya bufuzo omutuufu ekisooka basajja bwawandula ebigambo balinga baamira emizinda naye nabyafuze omutuufu nabyafuze omutuufu ye aliwo kinga munaba mukwano omuwala kati Uganda muwala omulungi mwena mumwagala buteri kyojja gamba nti kompititawo mulungi n'olwekyo ye mwami Lutamaguzi talina kyalaba kirungi gavumenti kyekola naye nga kikyembagamba nze mbasaba kino nzirayo ku kyenagambye n'abatuwuliriza eggwanga lino Katonda yali tuwa ddungi nnyo tulina kunoonya ebizibu naddala ekizibu ky'obwavu eky'obulwadde abantu kansa abaluma abantu sukaali abaluma abantu balina siriimu ebizibu ebyo ebyensoma yes twagala ebyobufuzi n'obukulembeze naye tusooke twagala eggwanga lyaffe nga bw'oba kyoyogera okyogera nga tekikosa ggwanga ate tekigaana kukolagana kati aba program bwenyumye nebaza Honorable Rosias nebaza Honorable bali mwezo nebaza Honorable Lutamaguzi nti tubeera wano nga tetuweerereza wamu naye nga twagala abantu bakyuke obulamu bwabwe bukyuke saagala tubeere ba leaders nga bali benabagambye ababeera ba miss leader oba abawabya abantu kubanga bwojja ku radio yaffe ddala newulirizibwa ennyo nga beat ensi eyo negiwulira ne bwoba mu taxi abataxi batuwulira abantu bakutwala nti it's a gospel truth kyoyogedde mazima genkomeredde kakati ffe ng'omusomesa mti okuswala bwenzija hono bakimanyi bali omwezi oyo yasomesaako mu university nti omwana omutandika ku first year second year nawe osomeseza akutwala lecture kyagamba lecture ne bwe mbasanga eyo naje bakola era akwenyumiriza musinga yangamba bwa ebo amuwa bibi era ayesanga ki nga gwowe fenga Katonda be yawandako eddusu ne tuba ntusavinze abantu njagala nnyo buli omu kategori gyali tubenga wadde twagala ebifo tetukola cheap popularism wabula to addressing issues bweza nze kyovola ne bweza mu government nkugamba gundi this is corruption kubanga tesina kubeera kumala kuba ku opposition okulaba okozesa amagezi gange okulaba nti government kyekoze kikyamu but tunafuna collective responsibility eyo nga tetukubeera mu blame game fixing blame wano na wali tujja kuzimba Uganda tujeyagaliremu Katonda emyaka gyatwa kubanga kamba buye kino ekisembayo sebu professor Katonda yatukola ng'ozaalibwa oyira n'okula mukama bwakuyamba aluzi asowulira n'okaddiwa Honorable bali mwezo ekiddako ki nofa kakati generation yo nevaawo abaana bozadde ne bagenda maaso so mbagala b'Oluganda tukume Uganda ngeri wamu ngeri peaceful tuwangane respect tujja kuzimba Uganda ne webale nnyo Dr. Hilary Musoke mulide Dr. Honorable Rosias Sibula abantu akazina lukasembeze twebalizeeko akoze iki Honorable Rosias webali kulabirira abantu be Rubaga okubakolera sebo naawe nkwebazalo embwa yagizugulira eddagala lya mugundi eddagala lya mmese kakati obo oyagala okutta embwa soka webuuze ku bayirale Kisanja bajja kubuulira obutwajje buli obutuufu Professor kyenyinza okubuulira baganda baffe naddala General Museveni n'abajjaati abakuba abantu
nti teriyo bugagga teriyo maanyi gayinza kuyimiriza budde kutambula nga mu budde mu kutambula kitegeeza nti oluvannyuma lw'emyaka 2 tosigala kyekimu oluvannyuma lw'emyaka 3 tosigala kyekimu lwakuba nti ekibi ekibeeramu mu bbanga eritambula mubeeramu ebirooto by'abantu ebikoma kikomyawo abantu ba bulijjo birooto byaffe bingi ebifudde mu lw'okutambula kw'omusajja ono yadde nga naye essaawa ye etambula wabawo essaawa yaffe ate weekoma so kyova olaba nti nga tetulinze ebbanga kyonna kye tulina okukola tulina kikola kaakati era nga neebaza abantu bonna abawaddeyo obulamu bwabwe abaddeyo ebirowoozo byabwe ne babeera nga baagala eggwanga lino okukyusa obukulembeze obupya bujje nga bukulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kawe tujja okusobola okulaba nga ebyobulamu ebyenjigiriza security ebyobusuubuzi nga bidda mu nteeko naddala n'okuleetawo obwenkanya mu kugabanya ebyobugagga by'eggwanga lino eno naddala tuyinza okugamba nti kati olaba mu bitundu by'eggwanga bingi bakyusa bannansi baayo ojja kulaba nti ekalamojo ojja kusangawo ggwanga ddala eryandibadde wansi webuuza nti bajjawo batya gavumenti yennyini yekola ebyo basengula abantu kasita bamanya bakola mineral survey nebamanya nti misundu wekiti wansi ng'abaawo tebamanyi namanya nti awo waliwo diamond abaliwo nga babagobawo nga basengula abantu nga babajja mu bitundu ebirala nga babateekawo bwe batuuka okugabana maaso eyo oba mu kusima oba mu kuyiikuula ebyobugagga ebyo bano bennyini abaliwo batwala ebyomugagga by'omuttaka ebyo nga bannansangwa baawo nga bambi tebafunye kuki ku mugabo ogwo ekyo kibi twagalize eggwanga n'obwenkanyi bwalyo kati nze nkubulira ng'omusomesa kambayo ka information mu national policies ez'ensi zonna mineral resources ennyanja ebiyitibwa ebyobugagga ebyomunta biba byansi tebiba by'abantu ali mu kitundu by accident okuba Africa ekula bukuzi Africa tuzimbye ku minerals nga tomanyi kakati government yekola bwetandika exploration nemanya nti eriene wali BTFM waliwo minerals nga nyingi netujjawo nereeta abalala alozes bwagamba abantu bavaawo but wabaawo kye bayita benefits ez'abantu abo government zivaayo neziraba abantu bafunye mbati naye so si individuals ekyo njala muwabulemuko nobeera bazimba oluguudo compensation ekyo njala kumuwabulamuko nemuntobazi namwe omukulu mwagoba abantu balirira be basanzeewo kati mu kiseera kino balirira bali eri be basengula okujja ewalala ne babateekawo webale nnyo dokita enakasobola kye beekola edakimya mwogirina bali baze ne tukyalwana leka tuleke ingiriya dakika mwaji kusobodde bwatuwedde kodda bango byeddawa okutegeeza abantu nti bali mwezi Ronald Nsubuga yenze era njagala okubeebaza mwenna ngenda kubeera Lord Mayor addako nina ensonga zange nze ng'omukulembeze buli level yonna gye mbadde nzija kumbadde nkola ekisanja kimu nsobozese okuleka omuvubuka emabega naye tetumanyi busobozi ki President wange Kyagulanyi nga tetunamuwa time tuwali n'omu yali alowooza nti asobola okufuuka omukulembeze w'amaanyi mu Africa paka yeweebwako omukisa so buli level yonna gy'owulidde mention nga LC1 y'abavubuka LC1 y'ekyalo ojja mu kisanja kimu LC kansala meya wa MP nvaawo nga bakyaneetaaga era tekigaanika jange wange olabe byenkoze koze enguudo emmotoka za kasasiro nziyina nagenda n'ensoma kasasiro wamusoma Korea olw'ensonga eyo nga njagala okutegeeza bannayuganda bonna kubanga mwenna Kampala yaffe Kampala kikibuga kiggwanga yefeesi ya Uganda twataka okukola Kampala ng'erina ku nguudo nga nkole tulina kilomita 210 naye kilomita 600 zokka mwana zezina kolas ate neeze bitundu 7 ku buli 10 zonna kolas yafadda atwetaaga engineer why solution abala asobola okumanaginga ensonga eyo ate nakola kibayita oversight otegera bulungi so mbasaba banna Kampala mukkirize ekintu kino mu kifuba asobola okusaka kubanga nali nsase gwobuuzako bonna mawulire go nagenda naye bali nga bampadde ettaki fire brigade 10 singa yali covid nga nkoze mukago ne ekibuga bakiyita Karman Kazan kyekibuga ekisinga okubeera patriotic nga bakoze nange endagaano omukago nga nasanga meya wa Istanbul bakamujjako ettake walumbuye otegera bulungi nnyo naye njagala okutegeeza nti mingi nnyo emikisa gye tusobola okukola
n'ebibuga bino ebinene okusobola okusupportinga Kampala eri emmotoka ezonoonese emmotoka mubazungu eyo bugabi oba kuzizayo ate nga wano ekyatukolera era ze tusinga okuleeta wano zonna nkadde kati musindika omubaka amini Lord Mayor asobola okusaka asobola okuteesa asobola okukola kubanga ebintu ebisinga ebigenda okukolebwa mu kibuga byonna biri engineering related awo nno nkakasa timwami Lutamaguzi ajja kwogerako eri obatongozeza namutongoza dda era njagala okutegeeza ne mawanga g'ebweru n'ebigambo yange obisudde mu ggulu kanti yewe nakaseke ono tamanyi nti nasiteeke mu kibuga mugambe mwebale nnyo mwebalire ddala ojja musangawo enagulabawo ebukoto wano ojja musangawo ate ne wano kololo wano yalayingiddewo emuyita mmere oyo bakuba bamunyaga bamubba bubbi mwebale nnyo mwebalire ddala bonna bwe yakola mu UN era butadde awo mwebale nnyo tugenda kubanga tuyingira obudde butuwedde kujja kudigamu